Abantu omukaaga abaasunsuddwa olunaku olw'eggulo okwesimbawo mu kulonda okwokujjuza ekifo ky'omubaka wa Omoro County ekyalimu omugenzi Okulonda basisinkanye abatwala ebyokulonda mu disitulikiti ya Omoro okubalambika bwe bagenda okukuba enkuŋŋaana zaabwe. Ensisinkane n'ebadde ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti eno nga buli yeesimbyewo aweereddwa olunaku n'ekifo w'alina okubeera nga akuyega abalonzi era nga kampeyini za kumala ennaku 9 zokka. Akulira ebyokulonda mu disitulikiti eno eya Omoro Kagona Moses alabudde abategese okukola effujjo n'abeesimbyewo n'abasaba okugoberera amateeka gonna agateekeddwawo. Looking at the one of Walter on Monday, you say you'll be in Lalogi. Abamu ku beesimbyewo okuli munna NRM Andrew Joe Kolanya oneni Walter Jimengo ono aze ku bwannamunigina era nga alumbye Simon Tolit Akecha akwatidde NUP bendera nti talina kye yakola we yabeerera omubaka wa parliament mu kitundu ekyo. Abakyoli baŋŋambye tikyayagala bantu ki bawotoka kwe kujja wano Tolit ye tomwogolako mufu ediiru eyo NUP gye yateekaawo yo diiru nfu. If I'm to represent the people of Omoro, I should go to a party which is NUP. Because when I go to NUP, I know I can get some benefit which I can take to tomorrow. We look forward to starting the campaigns on Monday. We have a really short time to make sure we meet all the key stakeholders. And within these 8 days, we want to be able to move to all the areas without clashing. Ssabawandiisi w'ekibiina kya NRM Richard Odong ategeezezza nti akalulu ka Omoro balina okukakwata n'obwegendereza bwe baba nga baakukeddiza. Once somebody comes as a candidate, he already has supporters and followers. So we have to make sure that each of them mobilizes his or her followers to come and support the candidate. Asuubizza okutunula mu bizibu ebiruma abantu okuli enguudo embi n'okutereeza ebyobujjanjabi. The Right Honourable Speaker was doing quite a lot of things on the ground, and many of these things that he was doing, he died when some of them are still ongoing, some of them were in terms of pledges and promises. So we are harmonizing all this and putting them together. Abakunzi wa NRM Rosemary Nasubuga Seninda agamba nti beetegefu okunoonyeza ojooka akalulu. Ennaku omwenda ezituweereddwa okukola mu campaign nga abeesimbyewo fe abe NRM tuli overready. Twetegese dda engeri gye tugenda okutambuza mu campaign eno in a very coordinated manner mu ngeri ensengeko obulungi ate nga tugenda kutuukira dda paka ku kyalo. Mu nteekateeka ssentebe wa NRM wakuwubako olubu lw'ekigere mu kitundu kino essaawa yonna. Olunaku olw'abiri njagala okutegeeza abe Omoro nti olunaku olwo tulwetegekedde nga tugenda kwaniriza His Excellency President waffe ate era nga ye chairman wa NRM agenda kujja okutuyambako okwongera amaanyi mu kalulu kano. Abdu Muwonge yakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.